Kyanaku nnyo naye waliwo ebifaananyi bye mujja okulaba timukusiba Ssegirinya kumutulugunya yantukira naŋŋamba Mr. President abasajja abo bantulugunya sikyasobola nakola ng'omusajja nga bw'oba olabye ebifaananyi by'obusajja bwa Ssegirinya bwe baali bamuyisizza wenyamira. Ssegirinya olunaku olumu yali mu kkooti mwena mujjukira n'awaayo ekigere nga kyonna kibuze n'agamba mulamuzi zirabayo bwenfaanana nene baganda mutwala mu ddwaliro kufiirirwa muganda waffe abadde ayisangawo ensonga ye n'etegerekeka omukwano okusaaga naye nga li serious. Maama munange tukubagiza kitalo nnyo kitalo ddala tukifumiitiriza nekufena teryasobola kulimba nsi nti ategeera obulumi bw'oyitamo maama okufuula omwana wo ow'enkizo nga Muhammad Ssegirinya. Obuwangwa waffe wano obulumi obwo tufumiitiriza nti omukyala afiiriddwa omwami we ekyo tukiteebereza era twamuteekerawo n'erinnya obeera namwandu. Omwana afiiriddwa omuzadde we abeera mulekwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Naye kubanga ekyo tekyafumiitirizibwako ne mu nnono yaffe simanyi kye tuyita muzadde afiiriddwa mwana. Kuba ekyo tetwakisuubira ngaakisuubira ne bajjajjaffe. Era abazadde ebiseera ebisinga bw'aba asaba Katonda aleme okulaba ku mwana we ngazaaye. So maama munnange tukusaasira nnyo tuyimirira naawe tukusabira Mukama akugumye atulege ebiwundu naye twongera okukakasa nti ffenna tuli baana b'omwami abudde Ssegirinya tujja kufuba newankubadde tetusobola mu ngeri endawuleka oba kugala gaaku Ssegirinya gy'abamagana. Banange no tufiiriddwa kyali waffe tufiiriddwa nnyo. Ssegirinya abadde mukwano gwa buli muntu mu ngeri ye nga ne bw'oba onyiize naye saawa zino tosobola kubeera saawa namba nga tumuddinganye na Ssegirinya. Yo Ssegirinya waffe. Ssegirinya abadde example y'omuntu nga ffe abavudde mu ghetto ne yeeyimusa yekka n'okusomozebwa kwonna okw'enjawulo ng'oluzungu lwe alukuba ebiraka naye n'alwogera ne luyitawo. Ffenna tumulabye olugero lwe ng'ayimuka bw'ati naye nga buli waayimuka alina ekifaananyi ky'ayimuka nakyo nga si muntu mwerazi. Ssegirinya ye example y'okumalayo. Oba omuntu we yatandikira kuba obukubi essimu ku radio bamwesize bamwanda obwa kansala arises through the ranks n'atuuka n'afuuka member wa parliament. Example from zero to hero. Ssegirinya zenyanzi yamundeetera nga mulabira ku distance naye yatuconnectinga naye bwe twakwatagana ate naafuuka mukwano gwange nnyo nga nenyanzi ne waba njagala ate anoonya Ssegirinya n'agamba owaayi Kyagulanyi mulabye ntya. Oyo Nyanzi yandeetedde abantu bangi naye ne bali babandikira eyabandika atuleetedde abantu bangi netufunamu ababi n'abalungi. Ssegirinya oyo n'oluzungu lwe olw'ogatagata yaŋŋamba Mr. President njagala genda mu parliament kusooka mpulira nga njewulireyo parliament mpulira nga tobaddeyo kiseera kimala naye ng'eddoboozi lya ghetto lirina okutuuka mu crudeness yalyo oba mu origino yalyo. Naye Ssegirinya ekifo kyeyagala okwesimbako nga neeyali omuwandiisi w'ekibiina ekiseera ekyo gwe bayitanga Sulaiman Kidandala nga naye kyayagala okwesimbako. Nemugamba Ssegirinya enkola yaffe ogimanyi, ffe tulimanyiga abantu, tuli people power. Ansa eri mu bantu, toddamu kunsaba kaadi kuba sinze nga bakaadi abantu bwe bagaba kaadi. Neŋŋamba genda okwatagane n'abantu. Ssegirinya n'ayingira ground.
Ssegirinya n'akonnekitinga n'abantu. Tulakkiriziganya basewo ne banyabo nti bwe tuba nga tufuna ba candidates interest ziyingiramu olinajja nanga naye nga tulinayo mulubbi fe abanobbi mutusosodde olinajja nogaa naye kati zindi muganda muno mutusosodde abasiraamu balobinga abo najja nagaa naye kakati tetulinawo musiraamu ono kati mwabasiraamu mulowooza mulobinga naye abakatuliki tulobinga naye njagala okubategeeza basewo ne banyabo Ssegirinya engeri gyali akonnekitinze n'abantu nze ndi musajja mukatuliki naye faatha omwerubaga yampita nansibbali nangakuwaayo tulira nti ate mukyakubaganya ebirowoozo kwakale temutulemesa Ssegirinya waffe ono faatha yayagala Muhammad Ssegirinya yabakiikirira abantu kikulaga how connected with common people Ssegirinya was nti ye emirimu gyali akola gyasukka n'eddiini nga bafaatha ate be bakubira Ssegirinya ekikopo Muhammad Ssegirinya oye Ssegirinya basewo ne banyabo. Waliwo omu ku baprofesa e Makerere twali tulina meeting gye tulina ne secretary general professor n'agamba by the way you people should understand that the people want Ssegirinya ono professor w'amateeka. Ekyo kye kikulaga eddoboozi ly'abantu so bwe yeeyitanga eddoboozi ly'ekyebantu teyalinga mukyama era nga bweri nkola yaffe tugoberera abantu kyebagamba abantu kyebagamba tetwawuliriza. Nzijukira nti waliwo n'omu ku mikwano gyaffe sijja ku bakulembeze mu bibiina ebyenjawulo sijja babulira linnya lye naye akubera nakugube n'agamba kasajja gwe twakulabirawo oyinza otya okudisappointing omwana oyo ali intelligent kidandala n'otuleetera ono riffraff yamuyita riffraff. How can you bring this riffraff? Ssegirinya emugamba munnange sinze abantu bebasazeewo naye oluvannyuma lwa byonna nkakasa naye abakuluvenga lwomu nze ekisinza okunnuma era nammwe munakanya nange Ssegirinya tanyumiddwako bwa emofiiwe Ssegirinya olwamulonda Ssegirinya yatandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe alesa agenzi ageza azimba eddwaliro akoze atya nemuyita Ssegirinya nemugamba wani sente ezo zijja batya ne Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente bampadde nasabye sente ate neze emmotoka zenyina okulamu emmotoka mwamulaba teyavuzeeko ku mmotoka yaffe zali alina okulamu emmotoka akoze ambulance akoze eddwaliro akoze eki n'abamu ku banne abali bakalisimaati tebantukenda ogamba asusiza kabampaani alinga ayagala okufaananya obubi semulini ngamba abadde kyekigenderwa kyakulabisa so yoyo Ssegirinya baserebanya kale obutanyumirwa ba MP bwe yali yeesaliddewo naye ate waliwo obutabunyumirwa bwateesalirawo Ssegirinya waayita akaseera mpawe kaaga ne bamukwata ne bamusiba ne bagamba nti Ssegirinya ne Ssewanyana bwe bakulembera okutema ebijambiya ne Masaka nejjukira buli kulonda abaddenga okutema ebijambiya buli kulonda abaddenga okutema ebijambiya kubanga oyo Ssegirinya akyali mwana muto naye bamukwata byonna bye bamukola mwabiraba. Ssegirinya yali muntu nga tabeera na nsonyi nga vaayo n'agamba bankoze kino. Ssegirinya yajjanga n'atugamba bannange bankubye episozi ezitegera n'abalaga omugongo nga mubiraba nga tubiraba naye katubiisako maaso ne tubyogerako tetubiremerako. Kyanaku nnyo naye waliwo ebifaananyi bye mujja okulaba timukusiba Ssegirinya kumukutulugunya yantukira n'angamba Mr. President abasajja abo bantulugunya sikyasobola nakola ng'omusajja nga bw'oba olabye ebifaananyi by'obusajja bwa Ssegirinya bwe baali bamuyisiza wenyamira. Ssegirinya olunaku olumu yali mu kkooti mwena mujjukira n'awaayo ekigere nga kyonna kimugonze n'agamba mulamu zirabayo bwe nfaanana
nene bagana mutwala mu ddwaliro. So sawukana na bigambo bya muganda wange Nubian baze wano n'abalala bonna n'abagamba nti Museveni yasise Ginnya kubanga yawose. Era singa tubadde mu kifo nga tetuli wano, singa abantu kidde ne bagamba oyogera Museveni yogera mpola nnyo. Bwe batyo batta muganda waffe Bishop Kaggwa naye nga tebaagala muntu yenna akyogereko nti bamusse. Ne batta Ssaabasumba Cyprian Kizito Lwanga natera nga bamutukidde naye nga tebaliyagala kyogerako. Ne batta Sheikh Muzaata tebaliyagala kyogerako. Oguwedde twalina deputy president waffe Mama Jolly Mugisha lwayawukana ennaku bbiri batukubira ne bagamba yalwadde, bamudusiza mu ddwaliro ali mu intensive care, tategeera tayogera, kyagenda bwekityo paka we yakufaako. Kwegamba bagenze batundula Seegi nange oli awo twakutekinga for granted, oba oli awo titwakwagala kimala nga bwe twalina okwagala, oba oli awo titwakusubya kimala nga bwe twalina okusubya, oba oli awo fenna tubadde n'akatambaala ku maaso kuba mujjukira basebo ne bannyabo, tubadde ne ba MP ab'enjawulo, tulina bali bannasoma nnyo namalayo MP otambula bwotyo, olina kusoosayo gwa kuno ozaako okwa ddyo, olina kuwanika nonsense. Naye nga tebayambye bantu zikoba nnyongera abo mpa basengirinyanga bano. Kubanga bannaffe be twalowooza nti bamanyi nnyo amagezi gaabwe ag'ekibogwe bagakozesa kunyigiriza abantu, bagakozesa kubba abantu. Ezikyakyogedeko ate ezikanya naye ani baseba ne bannya basobola okugamba nti Ginnya yakozesa ekifo kye nabba abantu. Ginnya yabba mmeka? Naye bwetyo bwe tubaddenga Ginnya tumufiiriddwa naye atugudde obwongo, atulaze nti okwogera oluzungu si kye kitegeeza amagezi n'ebulimi. Atulaze nti it does not matter oba olina diguli mmeka, tekikwetaagisa kusoma ku yunivasite zaawa abantu. Weetaaga kuba na mutima gwagala nsingo, weetaaga kuba n'ensingo, weetaaga jasi kusoma ddiini naye ng'okkiriza eddiini eyo, eddiini eyo byebulire. Sebo ne bannyabo bakubatiza bonna buli omu Ginnya amulumye mu ngeri ye. Mukama amulamuze ekisa, amusonyiwe byamusobako, Waidena Firdaus asaasire famire ye, asaasire mukadde maama amuzaala, abaana be abato Ginnya n'abalala, naffe mikwano gyatusaasire. Seegi wumula mirembe muganda wange paka tuliyegwako. Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.